ti omulindwa waffe taata wange muzeeyi waffe omusumba Tom Mugerwa mu nnyumba mwali mu linnya lya Yesu Kristo Munazaalesi. Haleluya. Gyotali byonna tubadde nga tubipakingidde mu kano ka vidiyo kennyini kolaba katambula. Tukuletedde okuba nga Daddy atuuse obubaka buno obwaliyo kwaya nazo tuzifunye byonna biri wano eno era nga tujjukire nti yaliyo last week, that was 14th, ng'ajja okuba nga abajja mu lugendo kubanga ajjukira babadde mu lugendo oba mu kusiiba ennaku 40. Ebyali emaya endowooza twabibawa bulungi, twabawa obubaka, twabawa buli kimu. N'olwaleero munzikirize embeere nga mbatusaako ebyali ku Fojemu ewa Pastor Buyongo e Nansana. Nyumirwa, Katonda akumpeera omukisa.
w'entalo akyayinza nabika akyayinza nabika akyasobola olabika Yesu omulangi w'entalo nti omulindwa waffe taata wange muzeeyi waffe omusumba Tom Mugerwa mu nnyumba mwali mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Haleluya! Twebaza Mukama Katonda. Taata, abantu bano badde mu kusaba na kusiba kwa nnakwana. Ennaku ezo zaaweddeko ku Lwakusatu ne tutayagala kukuleeta ne tugamba nti ojja kujja naffe olunaku olwaleero ze nnakwana. Olwaleero tuzimalirize n'amafuta. Tulina kye twataddemu ge bayita amafuta amakulu, kuba engalo ez'amaanyi ddala. Era mu kaseera kano obutatwala budde, njala ositule ku magulu go twanirize muzeeyi wange Sumba Ntongirwa. Tumuwe obudde obulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ensi eyagala bibala, ebibala bino ensi kwerya. Amiina. Obulokole Katonda tayagala bugase gwe, kayagala bugase abantu. Kwegamba bw'obala ebibala bino abantu basobola okulokokerako. Amiina. Abantu ne balokoka ku kye balaba, empisa zo enjogerayo ne birokola abantu. Mukyala gw'obufumo omwami asobola okukola ki? Omwami asobola okulokoka olw'empisa ze ezikyuse ng'obaza ebibala. Wakimanyi? Eri aboggola, eri akola ki? Neewewombeeka. Ye talaba nsobiza, alaba zizo. N'akomawo ekiro, akomyawo atamidde, akomedde mu bulawuzi ya mujjawo ya mikono mimpi. N'obala ekibala ekyokwagala n'omwagala. Haleluya. N'omujja mu bulawuzi n'ojooza, atannabala bibala gisonseka mu sigiri, gwe n'ojooza. Amiina. N'omufuula bebi asooka awaka. Nabagamba abakyala omusajja ye bebi asooka awaka, n'omutwala n'omunaaza. Ate si kumunaaliza eri mu bbaafu ezinaamunyiga, n'omuteeka mu bbaafu y'omwana. Oyo mukyala akuze mu mwoyo. Haleluya. Kakati omusajja tayinza butalokoka. Ngenda omubuulira enjiri nga yatamidde dde ebikolwa byonna by'omukola. Omujje mu bbaafu maze omunaaza, n'omusitula nga bebi n'omuteeka mu ntebe. Amiina. Muteeke mu ntebe, musiige ebizibu. Olira ebyo byonna byebibala byenjagala okusomesa, musiige ebizibu. Ate si biri ebizigo ebya simanyi byaki ebya baby lotion. Woma musajja gwe kuba mu ngalo gw'obitegeera. Nabagamba abakyala omusajja ye bebi asooka awaka, n'omutwala n'omunaaza. Ate si kumunaaliza eri mu bbaafu ezinaamunyiga, n'omuteeka mu bbaafu y'omwana. Oyo mukyala akuze mu mwoyo. Haleluya. Kakati omusajja tayinza butalokoka. Ngenda omubuulira enjiri nga yatamidde dde ebikolwa byonna by'omukola. Omujje mu bbaafu maze omunaaza, n'omusitula nga bebi n'omuteeka mu ntebe. Amiina. Muteeke mu ntebe, musiige ebizibu. Olira ebyo byonna byebibala byenjagala okusomesa, musiige ebizibu. Ate si biri ebizigo ebya simanyi byaki ebya baby lotion.
woma musajja gwe kuba mu ngalo gw'obitegeera. Abefeso essula y'omukaaga oluyiro 10. Tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abefeso essula 6 lunyirwa 10. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe. Bw'osiiba saba omwoyo Mukama akwambaza omwoyo gw'amaanyi. Haleluya. Bwe kuba lukwambala obutuukirivu ate yambala amaanyi. Bw'okoba ku butuukirivu bwokka tebujja kugasa nnyo nga tolina maanyi. Haleluya. Ojja kubanga olikola mu ofiisi oli mutuukirivu, tobba sente za mukamawo, okola bulungi, mukamawo akwagala, naye bajja kukulogana obutuukirivu okubanga oli munafu. Siibako ofune amaanyi ga Katonda, eddogo bwe lijja osobola oddikuba. Amiina. Otyo mubeerenga n'amaanyi. Ate ekyokubiri, mubeerenga ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe n'embuyinza obw'amaanyi ge. ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Owa poliisi abeera n'amaanyi ate alina n'obuyinza. Amaanyi ge gali ludda wa mu muntu, alina emmundu ate obuyinza abulina. Obuyinza kikulu nnyo. Katonda akuwadde obuyinza ku sitaani. Amiina. Aka poliisi ne bwe kaba kakazi bwe kati kasobola okusiba emmotoka 30 tebuyita bwana, kyokka nga tekajjamu na tteke. Neko kamanyi kalina obuyinza. Naawe olina obuyinza olina kawala kampi, olina olugoye lumu, naye olina obuyinza ku sitaani kubanga Yesu akuwadde obuyinza. Haleluya. Akati otyokira wansi. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza. Olabye entalo zigenda okulwana. Toddayo kulwana lutalo lwa mubiri, kati okuze mu mwoyo. Ebyokuyomba n'omusajja binnyuke, ebyokuyomba ne bajjawo binnyuke. That is physical warfare. Giveeko kati kulwana lutalo lwa mwoyo. Haleluya. Ekibinja ekisooka kigenda okulwana nakyo kyekiruwa lwe bayita ab'amasaza, ekituyita territorial demons. Buli kitundu kibaako omuzimu ogufugawo. Mukama waffe yeebazibwe. Awo mu ofiisi w'okola waliwo omuzimu ogufugawo, oba gwa nguzi oba gwa bwenzi. Okitegeera? Ate waliwo omuwala omu twamusabira, yali takola, n'amala ebbanga nga takola. Twamusabira n'afuna omulimu, n'alowooza nti atuuse mu ggulu, teyadda kusaba, n'agenda n'akola. Yali yakakolayo myezi 2. Mukama we n'amugamba, wategedde nnyabo wange, buli ajja wano nnyabo wange, buli muwala nina okuzootowolamu naye. Wakoze otya? Abasajja kati tebakyakuwana, bali mu bya zooto. N'amugamba, ssebo nze ndi mukazi mufumbo. N'amugamba nti ate wegwedde bulungi, ate abafumbo benjagalira ddala nze. Tebaba na bulwadde. Simanyi kiwulira. Ebyo tebigenda kutaasa. Haleluya. N'amugamba, ssebo ndi mufumbo ate ndi mulokole. Ate abalokole ate weeyongedde okuba fiiti, nabo tebalenda. N'alemerako ewayitibwa akabanga, n'amugamba, nnyabo wange, oba byenkusaba ebiganyi, teekamu resignation, wandika ebbaluwa erekulira. Sijja kufiriza CV yo lekulira. Kati olwajjukira okukomawo ebutundwe. Amiina. N'abimbulirako, yajja n'obusuubu bungi nnyo. Musajja mukulu n'agamba ebigambo, ne mugamba enkulu tenywa. Mbwe omusajja mukulu, obwenzi buliko omukulu n'omuto. Bw'otwaleete ku luzzi ento zokka ze zinywa, enkulu tezinywa. Gamba zinywa. Enywa, wadde enywa esikondoka naye era enywa. Mukama yeebazibwe. Kaakati ne mugamba, akati bwana wange, sonyiwa omusajja akugambye nti buli ajja wano tuzontoola. N'olwekyo tegeera nti omuzimu ogufuga mu kitundu ekyo muki gwa bwenzi. Gamba akukutula olwaleero. Ne mugamba nti wamisiza ejjatagiti, omusajja akubuulidde omuzimu gwe gufuga. Kati oyinza otya ogenda mu nnyumba ew'amaanyi okuggyako ng'omaze okukwata ow'amaanyi? Okibwedde? N'olyoka ogoba omuzimu ogwo n'oguggyawo n'olyoka otula mu kifo ekyo.
era kye twakola ne mugamba tusiibe ennaku zino zakuwadde kuba yamugamba Lwakutaano n'amugamba ku Mande tokomawo okujjako ng'olesa ebbaluwa erakulira ne mugamba akoze bulungi ennaku leka tusiibe tukwate omuzimu ogwo tukwate omuzimu tusibukula omuzimu ogw'obwenzi tusibula omuzimu ogwa kujogebwa kuno gwa lyamujoze manye abalokole batujoogajoga ne kusibukula mugamba Mukama Katonda mwambaze entiisa obutadde mugamba kigambo kyonna n'omuzimu ogw'obwenzi tugwambudde omusajja oli ne mugamba ku Mande keera nnyo ogenda otuule towandika bbaluwa bw'omanya olutalo ojja kuwangala mu kifo w'okolera kankikubulira n'agenda ku Mande omusajja ng'atuuse ayingidde mu ofiisi yamutunulira butunuuzaga lirabe mpozi wagambye oli mulokole kolakola emirimu gya nti mwasiiwala kola kwira mu ngalo Yesu Kristo naawe ati waliwo omuwala omuto wamusabira yali takola n'amala ebbanga nga takola twamusabira n'afuna omulimu n'alowooza nti atuuse mu ggulu teyadda kusaba n'agenda n'akola yali yakakolayo myezi 12 Mukama we n'amugamba wategedde nyabo wange buli ajja wano nyabo wange buli muwala nina okuzootowolamu naye okoze otya abasajja kati tebakiwakuwana bali mu bya zooto n'amugamba seboze ndi mukazi mufumbo n'amugamba nti ate wegwedde bulungi ate abafumbo beeyagalira ddala nze tebaba na bulwadde sibayo kiwulira ebyo tebigenda kutaasa aleluya amugamba sebo ndi mufumbo ate ndi mulokole ate abalokole ate weyogedde okuba fiiti nabo tebalenda n'alemerako ewayitibwa akabanga n'amugamba nnya bwange oba byenkusaba ebiganyi teekamu resignation wandika ebbaluwa erekulira sijja kufiriza CV yo alekulira kati olwajjukira okukomawo ebutundwe amiira n'abimbulirako yajja n'obusuugu bungi nnyo musajja mukulu n'agamba ebigande mugamba enkulu tenywa mbwe omusajja mukulu obwenzi buliko omukulu n'omuto bw'otwaleete ku luzzi entozo koze ezinywa enkulu tezinywa gamba zinywa enywa wadde enywa esikondoka naye era enywa Mukama yeebazibwe kakati ne mugati akati bwana wange sonyiwa omusajja akugambye nti buli ajja wano tuzontoola n'olwekyo tegeera nti omuzimu ogufuga mu kitundu ekyo muki gwabwenzi gamba akukutula olwaleero ne mugamba ti wamisize ejja tagiti omusajja akubuulidde omuzimu gwe gufuga kati oyinza otya ogenda mu nnyumba ew'amaanyi okugjako ng'omaze okukwata ow'amaanyi okibwire n'olyoka ogoba omuzimu ogwo n'ogugjawo n'olyoka otula mu kifo ekyo era kye twakola ne mugamba tusiibe ennaku zino zakuwadde kuba yamugamba Lwakutaano n'amugamba ku Mande tokomawo okujjako ng'olesa ebbaluwa erakulira ne mugamba akoze bulungi ennaku leka tusiibe tukwate omuzimu ogwo tukwate omuzimu tusibukula omuzimu ogw'obwenzi tusibula omuzimu ogwa kujogebwa kuno gwa lyamujoze manye abalokole batujoogajoga ne kusibukula mugamba Mukama Katonda mwambaze entiisa obutadde mugamba kigambo kyonna n'omuzimu ogw'obwenzi tugwambudde omusajja oli ne mugamba ku Mande keera nnyo ogenda otuule towandika bbaluwa bw'omanya olutalo ojja kuwangala mu kifo w'okolera kankikubulira n'agenda ku Mande omusajja ng'atuuse ayingidde mu ofiisi Mukama akwambaza obuyinza n'amaanyi ekyo ebizibu egyekubaddeko obuyinza tekikyakulirako obuyinza kati gwogiirako obuyinza ekyo gye baakuloga ekyo muwala gwe baakuloga obutafumbirwa baakuloga mukyala gwe obutazaala obadde mugumba ebbanga ddene eddogo lifulumayo kaakati mu linnya lya Yesu lifulumayo mu linnya lya Yesu obadde ovaamu embuto ng'oyagala ofuna omwana naye okyali muto ojjudde obusungu waganda okusonyiwa abaakuloga basonyiwa okule mu mwoyo olabe Katonda bw'akusumulula kaakati
mukyala gwe saasira mujjawo omusonyiwe yakuloga n'akudibyewo omusajja eddokita lijja kuvaayo ng'okyali muto kati okuze mu mwoyo musonyiwe mwagale eddogo lifuluma kati lifulumaayo livaayo mu linnya lya Yesu muvubuka kwe we baaloga obwavu buli kyokwatako kifa buli kyokwatako kifa obadde tonnakula mu mwoyo obadde olina ennaku n'okweraliikira ekibala ekyemirembe kibadde kigaanyi funa emirembe funa essanyu olabe bw'osumululwa buli akuze mu mwoyo asanyusizza katonda kankati osumululwa yatula ekizibu kyo kati yatula ekizibu kyo tekisigalawo wasanyusizza dda Mukama osumululwa lwampaka